tujoininga ngaze yes twina abawala balungi mu kibiina kyaffe naye kwa tujoininze ng'olunonye bufumbo oli mu kifo kikyamu naye atujoininga ate n'aleeta munne nga baze kuzimba Uganda empya mwe musinga waliwo omukyala gwendabye aze ne mwami we bannange mwe musaana na kirabo era kwa tujoininze ng'oyagala bakubeyo akafaananyi ogende weebakolinde 226 naawe ozze mu kifo kikyamu. Obunkenke n'okusikangana ebitogi ku muzikiti gwa Odi Kampala olunaku olwajjo Abasilamu balumbye mufuti mubajje nga baagala kumumiza musu. Poliisi ye yataasizza embeera eno. Ampuliriza, waliwo omusiraamu avuddeyo n'agamba ye agenda kusasula obuwumbi 19 okusobola okutaasa emaali y'Obuyisiraamu. Ataddewo amateeka abusasula naye kuki era yaani ono ogenda kubeera ng'obitegeera. Mu ngeri y'emu olunaku olwajjo gaabadde masanyu ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule oluvannyuma lw'okwaniriza abantu enkuyanja ababadde basoba mu 400 n'omusobyo okujja okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Okusinziira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kubanga tubikuwaako, wabula yategeezezza bino by'ebibala bya National Tour gye yakuba gye buvuddeko awo abantu baalabye omusana ne beegatta ku kibiina. Ebirala bye tulina olunaku olwaleero ensonga ya General Museveni gyali mu kutambulizaamu amawanga kirabika nga ab'ebusoga bamaze ne bagibuuka. Mu ngeri y'emu bingi bye tulina olunaku olwaleero byogenda okuba ng'otegeera munnayuganda munnange akuumira amatuugo n'amaaso go ku mukutu guno ogwa DPTV Uganda bingi ogenda kubeera ng'obitegeera. Nzikiriza nkwanirize nkubuuzeeko nti wasuzeeyo otya osiibyeyo otya okusinziira mu bitundu by'ensi buli omu gy'asinziira okubanga agoberera omukutu guno. Yenze Sajjime mbeera ne muganda wange Cobbs kababuuzeeko straight away tutandikirewo ebigambo nga we byatambudde olunaku olwajjo n'okutuuka olunaku olwaleero. Muliyo mutyeyo mwe mwenna abatuwuliriza mugamba mutyeyo tubeebaza okutuwulirizanga buli kaseera ne muwaayo akadde kamu ne mutuwuliriza n'olwaleero tutuddewo enkya ya leero wamu Cobbs ne Sajjime okubaweereza. Okay, bwe tubanga tutandikiddewo butereevu nnyo nzikiriza nsooke ntwala omukisa guno okutegeeza nti tuteekebwamu amajamane amanyiddwa nga Sheikh Ashraf ono mulombi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Waliwo yajja n'aŋŋamba nti Sajjima okuba nnyo obulango tulina akalango kamu. Kakati bw'oŋŋamba nti nkuba nnyo obulango mba sikutegeera noŋŋamba nti njogera nnyo abafa omulimu gwange ki okwokwogera kale no gwannenya okwogera. I'm sorry platform ojja givaako kuba omulimu ogwaffe kuanalyzinga tukuwa ekintu clip ntono tukuwa ekintu kitono then ne tuanalyzinga ogwo gwe mulimu gwaffe kwogera kale no gwatayagala twogere. We are very sorry. Ojja kubanga platform ogitulekera okitegedde wano oli wakyamu naye gwayagala okuwuliriza ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga kubanga bingi tetujja kuleeta bigambo bya General Museveni tubibateeraawo. Tuteekeddwa byanalyzinga bangi abatategeera so tulina obbikuba mu ttooki. Munsonyiwa okusookera eyo nazze bba amawulire naye kansooka oyomba. Njagala kubeera nga ntandikirawo olunaku olwaleero mukwano gwange Cobbs National Unity Platform olunaku olwajjo gaabadde masanyu meerere ku Kavule Makerere. Ampuliriza abantu 5 njagala kuyozaayoza abayingidde mu ngeri y'emu n'abaana abali mu kibiina nga mmwe muwagira ate mmwe muli babbodde nnyo tebakoze ensobi wabula waliwo omuntu eyayingidde mu NUP n'eŋŋamba eno bwe basayiningi ebadde yeetaagisa. Yes, waliwo omukulu amanyiddwa nga Haji Makulu Kavuma yes mmwe mwenna abatera okuwuliriza radio Haji Makulu Kavuma abadde nnyo ku kibiina kya FDC era abadde muwagizi wa FDC lukulwe negundi n'ensereko wakube simu Sajjime n'abatuuliza agamba nti nsinzira mu kibuga Kampala Lord Mayor yankiikirira nsereko okitegedde but finally olwaleero yagambye ntadde njagala tufune ku mboozi y'amakulu yagambye nti muntu sigaye gikubira walala tulina zitunuza mu General Museveni kanegatte ku kiyo kibiina nagenza okwesanga FDC
APC nga gyendowooza nti gye twali tugenda okufufugaliza omusajja abasajja ekibiina bakikwata ne bagenda bakiryamu amandaazi ne donati bikeeki ne bibamu n'emimwa kale katufune agimakulu kavuma. Njagala okwebaza aba National Unity Platform bonna okuva ku bukulembeze obwo okuntikko okunnyaniriza ne bannange bwe tuzze. President Kyagulanyi abadde mukwano gwange ng'omuntu ebbanga, naye emu ku nsonga ezandeese nze ekyandeeta mu byobufuzi kuggyako Museveni mu buyinza by all means. Kasita nategedde nti mikwano gyaffe baakoze alai ne NRM, Secretary General w'ekibiina mukulu Nandala Mafaabi n'agamba bo tebalina buzibu na mwamyani Museveni, ng'ate nze bwe buzibu bwange mba sikyasobola kuba naki nabo. Era olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 nangirira mu butongole ti ndi memba wa National Unity Platform. Ate njatudde misana si kiro. Eddiini yaffe ey'Obusiraamu etugamba bw'oyingira mu kintu kiyingiremu fisiri kiggweremu, tozannyisa ameka. Bavubuka bannanga abali wano nga muli mu byobufuzi bino bye tulimu kufana kukola ki? Abasajja be tulwanagana nabo bayina ssente bayina emmundu neffe be banyigiriza. Mbakubiriza emisana bawo NUP n'ekiro bawaaki NUP. Abantu bakumanye nti oli wa side ki eno. Fundikira ebigambo byange nga nziramu okwebaza obukulembeze bwa National Unity Platform. Banaye kino kyokka swak kyene eri wano etulaga nti nga tukutta obuyinza ku biliyoni za sente ze babba just myaka 3 labe ekiri wano, naye emyaka 38 nga tukyayita mu nguudo ez'empompogoma. Just ekibiina kya myaka 3 labe ekitebe bwe kifaanana. Ababbye eggwanga tebalina wadde kaabuyonjo kiruma. Okay, oyo agimakulu kavuma. Ndowooza ebigambo byayogedde bye twetaaga okuwulira. N'abayayaanira enkyukakyuka ye musajja gwe beetaaga. Wabula njagala kutwala waliwo omuwala eyavuddeyo oba mukyalo oba muwala kyonna kye kiri n'abuuza nti Abannakaseke Lutamaguzi Ssemakula yali abakoledde ki? Ono ali mu Uganda. Simanyi. Okujja konga yesirwa zoba nga yebuziza amagezi. Waliwo abantu be tutasobola na kwogerako. Tosobola kwogera ku Lutamaguzi Ssemakula. Lutamaguzi Ssemakula nze kamenye ebitonotono. Bwe twayingira COVID yakwata olusuku n'akwata emmere n'atandika okutambuza emmere mu bantu. N'akwata ne ku salary we buli mwezi obukadde bubiri nga buwa ekitundu kye. Abaffe njagala eyo tusoke tuveeyo. Kale ebyo biyinza okuba tebyali mu kalibayo wadde yabikola. Naye njagala tutunule mu parliament amaze emyaka 3 nga yatwala awaadi y'abantu abasinga okwogera mu parliament okuteesa mu parliament. Kakati omubanja ki? Omubanja ki? Okujjako nga bituba twogera oba abantu beboogera ova vino yagala like omaking obere relevant. Okitegedde? So toyina ky'omubanja oyo Lutamaguzi kubanga bwe bagenda mu parliament bagenda tuteeseza awangudde awaadi akola mu parliament n'akola ne ku mikutu egy'enjawulo. So kakati waliwo munnaffe wane yamutuweeredde ku level pressure ku pressure. Katusooke tufune pressure binaabimalanga. Anyway, Lutamaguzi naawe tubulire kikyokoledde Nakaseke wano oli mu diaspora olemesa change obira UK olemesa change weefudde ekivumvu mu maaso g'abantu bonna abagezaako okwogera ku bintu ebibanyigiriza wano mu Uganda. Mu ebyo ebibeera ebyo ebya size mwana akula n'ogwo okuta okulinga ekidomola kya bidiko wenna ozimbagatanye booti olinga gwe bapikisizaamu ebbomba epika sitima. Tujjeko obusiru n'akakamanyira akajanja kakabya emperekeze ne ifeesi yofaanana ng'abulidde ku kikuba ekyambuka. Kati Lutamaguzi gwe walampa akoze ekyo. At least for him he's raising his voice. What about you? Because olirandani olowooza nti nobweyogeza ebintu ebiri fansi ne tunyumirwa. Tugende empola gw'osinika ebyo ebinnyo. Tuliyo n'enguudo mbi. Enguudo ezo ze ziwanirira obulamu bwaffe. People are dying. Injustices oli wano ozunga n'obutako obw'ekisiru. Kisibuse n'amatako kumannyo ku mbizi. Okay. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo Cobbs straight tugenderewo atuuliriza waliyo
propaganda yatandise nga bagamba His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Alex Waiswa Mufumbiro ne Swengere baveeyo beetondera obwakabaka bwa Busoga bakoze eki nze kyenjagala okujjako nga banaawa beekwasa nti Katikkiro Muvawala yabawe balonde batajja nakibagala fenna tukimanyi bulungi nti ebyayonoona omukolo gw'Ebusoga ye government teyekirala kayebyo nabina bimwekwasa mwene mukwekwasa nabo bowulira bajejembukana tebaali proud na mukolo gwabwe tebaali njagala mukwata omukolo gwa Buganda n'omukolo gw'Ebusoga mugukompeyalinge omukolo gwa Buganda gwali gwa Buganda yonna omukolo gwennono gutegeeza ki oshegedde kati mwina be mugenda gamba bantu nga n'ekyabazinga bwe yali akuba ebirayiro ebikuba mu luzungu ddala ali proud n'eggwanga lye omanyi tetwagala abantu tebaagala mazima naye njagala mumanye mu kino kye tulimu nti waliwo afunamu ali mu tuzizika tulwanagane okitegedde kati ayakyayagala Buganda ne Busoga beekubi byonna nga muli awo mubyogera musooke muddeko emabega mukoze kino babiyita batya think beyond the reasonable bikoze bitya doubt so nti muli mukulwana ne mwerabidde waliwo creating olutalo okusuka kwekyo okitegedde okusuka kwekyo kyolaba okitegedde waliwo creating a battle eno tukiriza nti Buganda ne Busoga babadde bamukwana yes era tubadde tutambula babiri okitegedde region Central Buganda ne Busoga region oba Eastern region ndoza zezirimu ku zirinanye okitegedde kakati mwe bino ebintu mubitegeere mutandise okulwana entalo naye nga mulwanira omuntu atali mu bbawula mulwanira omuntu abaawula kuba General Museveni ebintu bibiri byasinze okusimbako essira divide and rule kyekyo awo atambulira okitegedde mwe muleme kukwatagana yafuge mumugambe nti Busoga etandika okuba Bobi Wine katufune akatambi kano twagala ab'ekibiina kya NUP Bobi Wine Swengere ne Waiswa Mufumbiro muveeyo mwetondere kyabazinga pabrika twala eri ekitu ekikulinga akamonda akakulidde mu mirandira gy'emiti aba NUP wama Abasoga teri wa NUP eyavumye ku kyabazinga era kyabazinga mu Kiidi tumwende ino naye bakabano gurupu Museveni basasudde abantu ne Balamu mbu beefuula aba NUP mbu bavume kyabazinga tetubidde ababavuma kyabazinga tetubamanyi era si ba NUP teri muntu wa NUP alina obulumi nga muntu yayingira mu struggle asobola okugenda ku kyabazinga gwe baawamba gwe bataddeko akazito ali ku mudumu gwa mundu n'atandika kumuvuma taliyo kabano gurupu Muhoozi Saabatemu yadumira abatemu Abasoga mwawonye nnyo era mwebaze Bobi Wine obutajja Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda obutajjaawo abatujju badde bategese okuyoola Abasoga okuba baagamu ensigo nga bwe baze bakola mu bavubuka abaabula betubanja abatanadizibwa wano era abo tebajja kubaza kubanga baba baagamudde ensigo ne babasuula so luliwe mwalaga President Kyagulanyi Love kyalumanya Muhoozi era ndowooza mujjukira obufaananyi yakeera kubeera eyo ne kyabazinga nga Bobi yakavaayo olundu lweyagenza okuziika kaakati waliwo ne luno lwe lutwaye bino by'okugenda nga bagulawo woofiisi so Abasoga mwawonye nnyo era mwebaze era gwagamba mbu simanyi Bobi Wine yeetonde simanyi Waiswa teri ajja kwetonda gwe kibizigwe gendo byatazze muli ekitwe obuzeebuze abeewamwe bannyoko n'abalala mboli wano oyogera nnyo Olusoga mbu tukole tutya buli bwa Kabano gurupu nabaga teri muntu ava mu Kabano gurupu atamanyi lulimi buli lulimi balumanyi okulwogera so mwegendereza Abasoga mwawonye nnyo abasajja badde beesomye nga ndowooza mwalabye amagye ge badde bayiye buli ludda weewunya oli yazze ku mikolo oyuwa otya amagye gaaki gonna kubadde betegese bayoola kubatwala basimisa golodi kubajja mu nsigo nga bwe bazze bakola abavubuka abalala kubanga abavubuka ba Buganda kati babagwamu babalangira okubawamba buli lunaku so kati baagala kugendanga mu byalo ebyo badde betegese Muhoozi jjukira abayinako obusungu so bagenda bayoola essaawa yonna temulowooza era nti lwawedde Kabano gurupu kubanga mwebuuze gwatwasamira wano
mbusimanyi Bobi abantu bavuma kyabazinga wano baramu yatwala abantu n'abategeka mu kisaawe wano ka video kengendo teeka wano ka video kano kaliko nga nze nakakola nga video eri awo nga ndi mu kujogerako omuvubuka ali mu kutunyumiza mbozi bwe yabadde eye Busoga n'abafera mbusimanyi kasikika kyabazinga mbw agenda kuleeta emmere agenda kuleeta simanyi ssente abagabire za bwerere abantu olwatunula nga tebalaba kabaka waabwe kyabazinga wamwe mujjukira emboko ze baba kuba Abasoga muzijjukira bulungi n'obu video ne mubukwata mwe ne mubusura ne mubuleeta mwe kenyini ku TikTok so bada abafere ba Museveni eyo yenkola yakaguta Museveni kuva ku mirembe gy'Amini ngatta abantu nga wayirizaamu balala futwamugwamu Abasoga namwe muzuukuke Iye era kataba abantu ke bazeye wamwe bagenda tandika batugumbura misana mugenda kirabako n'amaaso gammwe so Abasoga abantu abo mukimanyi bulungi nze Abasoga abamu mbamanyi nti mukimanyi naye waliwo abatakimanyi mwongere bbawa message nti bano kabano group ewayiriza yasasudde buno obujja okuwuddisa nga kino ekirina omutwe ogulinga lumonde omulinyire mu mulyango omunene omuzibu okay abuterevu nnyo Cobbs tugenda kusomera abantu ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu yes olunaku olwajjo nga bwe twabagambye nti Makerere Kikoni Makerere Kavule yakutte essanyu omuliro okitegedde wabula His Excellence yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe oba ku mikutu gye oba ku bibanja bye okuli ogwa X ogwali gumanyiddwa nga Twitter kw'ossa n'omukutu ogwa Facebook oba Facebook so n'agenda n'ateekako ebigambo bino wammanga yagambye nti olunaku olwaleero Cobbs somanga yes today at our head office at Kavule yategezeza nti olunaku olwaleero ku ofisi yaffe Kavule we received 459 new members into the national unity twasobodde okubanga tulisivinga abantu abasukka mu 459 ku kitebe kyaffe ekya national unity platform these comrades who are mostly leaders at various levels abantu bano bavudde ku mitendera egy'enjawulo came from the northern abamu bavudde mu northern eastern central region of Uganda majority of them are coming from the NRM abasinze obungi bavudde mu kibiina ekiri mu buyinza kya NRM some other parties which the criminal regime has since captured n'ebibiina ebirala ekibiina ekiri mu buyinza bye kyawamba kituzzayo ku makulu Kavuma yagambye nali FDC but nagenda olaba ng'omusajja ekibiina bakitadde ku mutwe bakizingidde enkata nagamba kabulangane nze tebantwaliramu ever since we moved around the nation awakening our people okuva we twatandika okubanga tutambula okwetoloola eggwanga nga tuzuukusa abantu baffe we've been overwhelmed by the members of Ugandans tubadde nga twanirizibwa ebibinja by'Abannayuganda who want to join us and we are very humbled by this nga baagala okutwegattako ekyo kituwa ekitiibwa era tuli basanyufu ku kyo our leadership teams will be moving around the country to receive these new members ebibinja abakulembeze baffe okusinziira mu bitendera egy'enjawulo bagenda kuba beetooloola eggwanga nga batambula okulisiivinga abantu abo abali mu bwetaavu bw'okutwegattako I welcome them to NUP mbaaniriza mu national unity platform and the people power movement ne mu kisinde kya people and power encourage them to work very hard to advance the cause n'agamba tuteekeddwa okukola ennyo n'amaanyi okutuukiriza ebiruubirwa by'ensonga yaffe I also reminded all Ugandans to focus all our enemies ngezaako era nnyongera okujjukiza Abannayuganda bonna to focus all our energies on demanding batunuulire oba batutunuulire ku maanyi gaffe ogw'okubanja for the return of our abducted comrades okubanja abantu baffe abo abawambibwa bakomezebwewo mu ngeri y'emu n'okuteebwa kw'abo abali mu makomera bigambo bya His Excellence Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze so si mufuzi olumumbaja muwe erinnya ly'akali amaggwa so ye Robert Kyagulanyi Ssentamu atuwuliriza bye bigambo ba ye statement gye yasobodde okubanga akola wabula
bwe tuba nga tukyali awo njagala kubeera nga buterevu nnyo tukwongerayo twagala kujjukiza nti oli ku DPTV Uganda of course Sajimene Cobbs ffe tubavuga twongera okubeebaza mwenna abawishinze Cobbs birthday olunaku olwajjo mwebale nnyo ddala aba mumwe namwe n'abatuuze abanjozayozezza banne Katonda b'omukisa bannange Katonda abampe gye musinga okwagala nakuze mu lunaku lwe ng'akuza amazaalibwa ge NUP Royal Receivings abantu ab'omuwendo mu kibiina kale kino bwe tuba twogera ku kuwagala okwa Bobi Wine lino lyessanyu abantu libalina mu mitima General Museveni lyatayagala nsi ejjeyo okitegedde buli wosanyuka wabawo empologoma eryawo ennyingi okitegedde tujoyininga ngaze yes tulina abawala balungi mu kibiina kyaffe naye kwa tujoyininze ng'olunonye bufumbo oli mu kifo kikyamu naye atujoyininga ate n'aleeta munne nga baze kuzimba Uganda empya mwe musinga waliwo omukyala gwendabye aze ne mwami we bannange mwe musaana na kirabo era gwatujoyininze ng'oyagala bakubeyo akafaananyi ogende weebakolinde 226 naawe ozze mu kifo kikyamu. Of you has a role, brothers and sisters. Buli omu ku mmwe alina omulimu. We ask you to play the role of awakening all those people that you can get close to. Kusa abantu mbalage ekituufu. Ensi eyongedde maaso ng'ezuukuka ne muzuukusa abalala. Nze ngambalaga nti gwe gy'obeera beera Kyagulanyi waayo ozuukuse banno. Obabuuse obabangula obwongo bamanye enjawulo wakati w'ekituufu n'ekikyamu. Bamanye enjawulo wakati wabwe tuli ne wabwe tulina okuba era kyetaagisa ki yensonga lwaki tumwetoloola okwetoloola ensi yonna luli amawanga nga Amerika nga Bungereza gasirika busirisi. In fact Bungereza yali emwagira n'omuwagira kuba baŋŋaana n'ogenda Bungereza naye kaakati gye ŋŋenda era bwe ŋŋenda era mbibagambe there are many politicians and leaders that have joined us, and we welcome you very, very warmly. But I want you to know that we, as People Power and National Unity Platform, we are not focusing on 2026. We are focusing on now. Nchidam. Njagala mwenna abatujoyininze mmanye nti omulamwa gwaffe si gwa kutunuulira just kalulu ka 2026 nedda tutunuulira kati ffe twagala kuyuuya dikiteeta kubanga tumanyi tusobola omuggyako kati bwe tuba tetumuggyeko kati twagala tugenda okutuukayo eyo nga Museveni asese ebbuse yenna ekyo kusobola kikola kati kwa mwana zinga emikono ne mugama mulize 226 ebyaliwo 221 temwabiraba. So buli wotambula making sure buli wosemberera omwaka ogwo ogusembera bonyenyamu mu Museveni ono yoli oba akyalimu munyenye akalulu ako kayamba ng'olwedde naffe tweyambye bwe tuba tetulina kye tukozeeyo kyanjawulo tekajja kuyamba. Katulabe omukyalo ono olabe essanyu erimu buganye omanyi bw'oba oyogera ku Bobi Wine oba bw'aba atandika okukola speech oyinza otandika okulya nga smile ejja amatama gesi ne bw'oba toyagala kuseka otandika osanyuukirira naye nga amatama geesika n'oba oli munyiivu ogenda otampola face okitegedde maani omusajja oyo oba aliko ki katufuna akatambi kano munange nga ninja takisi sabula emboozi ninja kubiremu naye twatudde mu jjaamu n'ejjaamu oli teyansaze saakoze loosi oze kyanganyo okola loosi kyabadde ki mwana mulenzi tuleva ng'ayiwako nyimba za Bobi Wine tepuliranga obulamu bukola Kyagulanyi omanyi okutaka okumala ku luyimba lwe yatandikirako paka nawuliriza ennyimba nga nyeenya mutwe ngogayoyo kyagu omanyi okwagala kyagu kiri mu musaayi oba toyinza kwawula Kyagulanyi na Nantume bannayi Nantume njagala Kyagulanyi obulamu bwange bwonna omusaayi bwawe bwonna Kyagu yeye pulezidenti waffe koona wano olabanyiiga olwajjaamu naye nga nze mmanyi bwendi
nange tukaba tuse musawa satu yenge nyimba teziweddeko ziddako simpako wezina abudamu kasagana kuva mu taxi ya musajja nanga ogenda genda rashi yange yona yono jiwe gospel naliko mtekeko chaguyeka bana chagulanye chatukola oyo president waffe bulamu bayona. Okay, newankubadde tugenda mu mawulire gewetaaga okubeera ng'owulya mutukkirize ne lino tuliyiseewo atuwuliriza gye buvuddeko waliwo akabinja k'abantu akajja nga kalwana his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kayimiridde mu muyimbi omu oba muyimbi oba kiki kyonna kye kiri but bamukatogalizingira mu bayimbi we bitali mu interview so waliwo ebigambo ebyayitingana benjagala tube nga tufunako wabula waliwo akakkanya omuliro guno bamuyita pressure agayo ono sasa okategeera mulenzi ono mu kiseera emabega keeyo cause yavumanga nnyo nate nze sigoberera nnyo bantu bavuma but obaani yamubuulirirako nadda mu layini ya struggle kyokka najja nga asabika kati buli ajjayo omutwe ajja akuba ku mutwe nga mmale katufune pressure mujjukire olutalo lwa party 1 lwabalema in fact kino ekikazi omwe kizungira n'efiga ekiringa akawanga k'embwa kifaanana ng'ekyasimattuka okuttibwa amasannyalaze kitunula ng'olunaku lw'okuziika mbu kyagala kulwana n'abantu bali mu struggle. Nakulabye obuukira Patricia Sewungu naye nze ng'ate nkulaba ggwe mukyala oli bubi nnyo ebyosombatika ekyo ekimu ekikulinga omudumu ogutwala kazambi n'oyasamira buli muntu ali mu struggle oli mukulwana naani oli yuki naye otunula nga ali ekiboga ofaanana nga nakawunde tuggyeko obwo busiru n'eri ettwe erikulinga akagugu k'obuziinaziina nodda ku mukazi muno n'omulangira nga bwe yatta omwana we. Can a mother kill their own child? Kizunga nefiga ekiringa pipa olinga eyamira crocodile nawe oddawo ng'oyasamira abantu abeekoledde okyasula mu council free flat. Nakulabye nga mu live oyina bi braids ebyalayisi muziina ggwe yenna ebigoye byayambadde bimulinga amasoka g'omu kiraasi. Leero novugayo akamotoka kalinga akawanga k'embwa mbolaba naawe oliyokka oli bulungi osobola okumanyira buli omu. Ani gw'omanyira ggwe goleeta kakakamansankali n'akajanja kakaabya emperekeze yenna biskin kala bimulinga eddagala lya haba erijjanjaba ebigalanga kitunula ng'emmombo ejjanjaba empaluka kitwasamira yasamira toddamu kwasamira wano oli gw'oyasamira akusingako gwe toyina kyoli olaba oli UK naye vidiyo gikwatira mu ka single room akafaanana nga kiraasi toddamu tuwuuzuumirako kituleetako omumwagu kiringa akazindaalo ke basaze mu kyupa ya mineral water. Jawo obusiru. Okay, mutukkirize butereevu nnyo tukkirire mu lutalo olwabaddewo olunaku olwajjo wali ku kitebe eky'obuyisiraamu okitegedde ku muzikiti gwa Old Kampala okitegedde seeka yali emaali y'obusiraamu neweebuuza seeka agenda kunnyonnyola atya Mukama Katonda okitegedde atunze emaali y'obuyisiraamu wano mu Kampala essembabule yiri eri Sheikh Mufti Mubajje Mufti Mubajje olimba nnyo wabula olunaku olwajjo ebizibu byagudde olunaku olwajjo ebizibu byagudde era poliisi ye yataasizza embeera naye njagala owulire ekyabaddewo nze ekyasinza okunyumira kye kino poliisi ye yataasizza naye yabadde agenza okugajambula mufuti ate poliisi ye yamuleese okitegedde akamotoka akayingidde ke kaleese yabadde azze okugajambula ate mufuti
abapolisi mulimu abasiraamu n'obusungu twagala atulabe akatambi kano bwe tuvaayo mu katambi atuwuliriza kinajjukirwa nti abasiraamu kigambibwa nti no babanjibwa ssente ziri mu buwumbi biliyoni 19 biliyoni 19 muno mwagenderamu omuzikiti gwa Old Kampala ogwazimbibwa kano erimu Gaddafi omugenzi mu kiseera kino yali president w'eggwanga erya Libya era nga gwamalirizibwa okuzimbibwa ne gukwasibwa abasiraamu bakuno mu 2006 atuwuliriza gutuuza abantu omutwalo gumu n'ekitundu yes kolido zaagwo zisobola okukuuma abantu 1,500 so ate nga galare yaagwo era abantu 1,000 basobola bulungi nnyo okubeeramu okitegedde so abasiraamu atuwuliriza katusoke tulaba embeera eyabaddewo nga embeera yabadde nkakali nnyo so katuve mu katambi kano when we return back waliwo agambye yali willing okusasula biliyoni 19 ku lw'obusiraamu naye ataddewo obukwakulizo katujje zigenza okuwera ssaawa emu yennyini ey'okumakya ng'abasirikale ba poliisi aba militale ssaako n'abo ababadde mu ngoye eza bulijjo nga bagumbye edda ku mulyango oguyingira ku muzikiti ogwa Old Kampala. Abasirikale okuyibwa mbungi mu kifo kino kiddiridde okufuna amawulire nti waliwo abaddu ba Allah ababadde beekunze edda okujja mbungi mu kusala jjuma ya leero era bakozesa omukisa guno okubuuza mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ku biwulirwa nti ettaka okutudde omuzikiti guno lyanditwalibwa. Buli muntu abadde ayingira ng'asooka kwazibwa so ng'era wabaddewo n'okukebera buli mmotoka ebadde eyingira munda ng'abasirikale okusinga babadde baagala okukwata Ajabudu Kiyimba ku bigambibwa nti yakulembedde Abayisiraamu ababadde baagala okuleeta obutali bumativu. Ku ssaawa nga 6 n'ekitundu akamotoka ka poliisi kano kagobye ku mulyango era abasirikale tebafuddeyo kukakebera wadde ekibadde munda nga kigambibwa nti muno Ajabudu Kiyimba mwayingiridde era ekiddiridde kumwekangira munda. Okusala jjuma kutandise bulungi ku ssaawa 7 zennyini era ng'okubuulira kukulembeddwamu Sheikh Ziyad Swaleh Rubanga akulira ebyamateeka Kasozi Old Kampala. Mu kubuulira kwe Sheikh Swaleh akubiriza abaddu ba Allah okweyisa obulungi n'okwewala okutambuza amawulire agatalina mutwe na magulu naddala ago agakwata ku bakulembeze b'eddiini y'Obuyisiraamu. N'amawulire ag'essanyu ag'ennaku. Ono olumaze okusala jjuma bw'ati ekibinja ky'Abayisiraamu nga bakulembeddwamu Ajabudu Kiyimba ne basituka nga baagala okulumba Mufti Mubajje wabadde atudde abannyonnyole ku biwulirwa nti ettaka okutudde omuzikiti gwa Old Kampala essaawa yonna lyanditwalibwa. Embeera ebadde ya bunkenke bwennyini era Abayisiraamu bangi babunye emiwabo wakati mu kwagala okufuluma omuzikiti. Mukole byonna bye mukola naye betulize enyondo egenda okumenya omuzikiti ekiddako mujja kukiraba. Gokera kumakya tujja okusaala oli ali mu ngatto talina wuzu ayingide mu masijidi kiki kye bakola wano eno balakisi oba masijidi oba kibe kya busiraamu. Abamu ku baddu ba Allah bawaliriziddwa okukwata Ajabudu Kiyimba wakati mu kumukuba ebikonde n'ensamba ggere. Tulinze enyondo efembayo ng'ereese okumenya omuzikiti guno lwe tutandikiraawo. Omufti tukusaba vaayo otunnyonnyole masijidi yaffe tuyimiriddewa n'ebintu byaffe ebisamba biyimiriddewa so tulekera ebintu byobuzaabuzanga abantu. Tusuubira mu hutuba y'olwaleero ng'abamanyi ekiri ku gulawundi batugambe bane omuzikiti gwammwe guli wano ne wano gundi yagwina mulungi teryawo ebyo bye muwulira amawulire social media naye kakati bwe tubeera mu bino naffe ffennyini tetumanya kituufu. Abayisiraamu abasinga obungi ebibaddewo basigadde babyewuunya. Tuze kusala imagine n'ogamba omuntu fulumo nga nakamala sinakutwala n'adhikalingo ngamba fulumo ogende neti ya gasi n'omukuba masijidi ebyo byali bibaddewo dde mu mulembe guno. Buli otavaayo okutukumaakuma na kubeera nga buli kaseera otubudaabuda nga taata bye bino ebiddako. Bano bavumiridde obukulembeze obwa Old Kampala okufuuka kyesirikidde ku nsonga zino. Obukulembeze kitegeeza mazima, obukulembeze kitegeeza kunnyonnyola eri abantu babeera bannyonnyofu mu kutegeera. Wallahi Mufti weetereeze tusaba Abasiraamu abali eyo buli omukeera ku makya genda ku musaala osaabire obusiraamu buno. Omwogezi wa Old Kampala Sheikh Asrafuziwa
ategezezza nti ebibaddewo byonna babadde babisuubira kyokka ng'olunaku olw'enkya mu butongole bakutegeeza eggwanga ku mbeera eriwo. Abasiraamu babeere bakkakkamu, everything is under control. Kiyimba kagende ne mukomera gira abeerako eyo. Kuba is not supposed to be among the people. Abasiraamu muzikiti guli safe and under control. Si bipya. Muzikiti weeguli gujja kubeerawo lubeerera. That is the national headquarters of the Islamic faith. Ensonga z'Odi Kampala okulanda ziti kiddiridde kkooti e Masaka okulagira Uganda Muslim Council okuliwa ensimbi obuwumbi obusoba mu 18 eri Justus Kyabahwa oluvannyuma lw'okumuguza ettaka erisangibwa e Sembabule kyokka nga kigambibwa nti bano baali baliguza dde omuntu omulala. Kkooti yalagidde Justus okubawa ebyobugagga by'Obuyisiraamu ebijja mu ssente ze singa abakulembeze ba Uganda Muslim Council balemererwa okusasula ensimbi zino. Embeera bwetyo bwe yasiibye ku muzikiti waliwo akatambi akalala ke twandyagadde obbazannyira kali kiriya nnyo nga bawalabanya batwala musajja mukulu nga nabujjo si mufungize n'ebikanzu nga bikanka la hawla wala quwwata kibamukoze katsokedwa akatambi kano then bwe tuvaayo twegatte ku mboozi endala still tukyali ku maali y'Obuyisiraamu wali wiringi oginunula but the question is kobzi ddala bwebanga gavumenti yeri emabega wa bino newankubadde baleese ssente banaabiwaayo era ddala Obusiraamu bubadde bubuliddwa ssente ezisasula ebintu ebyo katusooke mu kana akatambi tujje. Let him sit Okay. Oyo gwe bawalabanya ye Abudu Kiyimba okitegedde musajja w'abasajja balaba asani basajja balaba yes okitegedde yabadde azze okulaga obutali mu mativu eri Supreme Mufuti naye ndowooza olaba abakuuma wa Mufuti okitegedde era bonna ba state naye ate ekiri fane none yazze yayingiridde mu motoka ya polisi kali akatambi ke tukulaze okusinziira ku mmotoka kyebaatulaze ne batugamba nti ate kuba babadde bataddewo security nga basuubira waliwo abagenda okujja okukyankalanya okitegedde kati emmotoka eyayingidde yabadde ya polisi kigambibwa ate yeyaleese Abudu Kiyimba okitegedde kakati polisi ekuuma polisi okitegedde kati ani ali emabega waakyo kubanga gavumenti ye yaleese yazze okukyankalanya kyokka nga ate gavumenti yeekuuma omuzikiti. Okay, kati butereevu nnyo katukugjeeyo akatweyunge ku mboozi ya omu ku basiraamu abaakolamu abalina akasente kaabwe ng'obusiraamu bubatudde mu mutima kubanga ye musiraamu obusiraamu bumuli munda yasazeewo n'agamba nti agenda kukwata mu weeks 2 abawadde weeks 2 beetereeze bakwate ebyapa by'obusiraamu ebya Old Kampala newe walala wagambye akatambi tugenda kukabawa n'agamba mu weeks 2 nze zembawadde mukwate maali yaffe ebyapa byaffe nze ndi willing obawa billion 19 emaali y'obusiraamu edde obukwakulizo bwataddewo bamuwe ebyapa kizibu kya bakwate ebyapa by'obusiraamu babibawo okitegedde kati bwe kibanga ddala eno ensonga teri mu gavumenti kulwanyisa abasiraamu kubanga singa ebeera mu gavumenti ngere tulowooza
omukulu bagenda mukuba okitegedde bagenda musabula bagamba agwani era ono omusajja I'm very sure tukyasobola okulaba nga batandise omumusako emisango emitasasula misolo n'ebiringa ebyo so tusabe Katonda gavumenti ebeere ya kisa nga ddala eyagaliza obusiramu teri mu bukuba ekwate ebyapa ebiweeyo babasasule sente kuba olwedda azirina kakati ate basaba sente kigambibwa nti banka yabitadde babitunde ku nnyondo abaffe kati tebabitunda ku nnyondo omusajja azze ne sente zange mukwate emaali y'obusiraamu mugiwa abasiraamu musajja abawe sente tayagala babizze mu mannya ge ataasa mu maali ya busiraamu wabaddewo enjogera egamba nti oba oli awo abasiramu bandyesonzemu 13 abasiramu abali mu Uganda tebalina buzibu na kukwata sente ezo ne baguba mutwalo basobola onnunula okitegedde so wabula waliwo omwazze nagambwe temwonoona kasente nze nkalina biliyoni 19 abasajja balina sente abasajja balina sente ate bewayo okitegedde kizibu sanga omuntu kulwa Katonda ensonju za Katonda ne kati lowooza Mukama Katonda ye kiki kyatu bwatunula kikyalaba omutima ogwo eyazimba ebintu ebyo mu kiseera kino ng'alaba geno kano erimu Gaddafi golooza yawulira atya ng'emmaali gye yatakabanira bw'atyo kiruma so katugende mu katambi kono omukulu when we return back waliwo eyalumbye Bobi Wine amajene gamulidde bubi nnyo tobisubwa zebwange nemvaayo njagala property B kyokka William Street ne efaamu y'emijeera nonyo obukadde 19 somukanse busasule omwezi segunda gwako njagala kufuna 2 weeks njagala okusibiri ng'abampadde abasupimu kanso abakwatibwako bakadde baffe ebya title B eya William Street ne faamu y'emijeera nze mu wiiki 2 nonyo 19 tusasule abasiraamu baffe okugwaza sizannya amanya gange nze Musa Masimbi abamanyi mumanyi musajja mukulu n'emyaka 5 naye mukikwatako genda okuva mu weekend eno nga batuwadde ebyapa 2 okutaasa ku byapa 6 ebyateereddwa Katale nga bwemuneeyogana mu kanso bikole ki bigwe naye olwaleero kyagana mu kanso akwatibwako ensonga nze wendi obuntu 19 nja kunoonya bokisi 2 nga tebatawanyiza abasiraamu balala ebintu by'obusiraamu bikole ki biwone kibuuzo kyenjagala oleka mu ddiiro omuntu akibuuza nawuliddeko ku butambi abakwatibwako ku nsonga baabuuza justice ettaka era nabo tebagaana nti tebaali muguza musango ki gwebawoza mu kkooti ogwabasinze ate kutwala ebintu by'obusiraamu bisigadde byonna kiddamu waliwo omusango guli mu kkooti aweza awaama ne kubawandira bakkiriziganya nti justice bamuguza ettaka naye kati ebintu by'obusiraamu byonna bye tulina babitadde ku nnyondo kubanga bamuguza ettaka saagala kufa babalitunda lwansonga kyobansonga okay ebigambo byogenda okulya mu kana akatambi byandikunyiza oba okukusanyusa ketugenda okuzanyira wabula okusinziira ku statement y'omusajja agamba nti ye taliwo kuweereza ba principal aliwo kuweereza bantu be abamulonda kobza ekibuuzo kyange kijja bwe kiti kankibuuze naawe oba oli awo n'atuwuliriza osobola okiddamu nti abantu abakulonda b'okuliriza bwe baba nga bawambibwa battibwa babuzibwawo batwalibwako ettaka
nga gwali mu parliament osinikirayo mannyo yekanama owoza serving a principal mpeereza abantu bange abannonda ddala obeera oyina amagezi nga kyembuuza ekirala sajjimi omwami oyo abebusiya bebasinga obusanyufu ate basanyufu ekirala principal bani abaweereza principal n'ababaka opposition baweereza muntu wa bulijjo kakati bwe babanga baweereza principal kakati kale tukkirize baweereza principal enjiri principal gyabuulira eri kuki lwaki gavumenti erwanyisa principal terwanyisa principal lwakuba ayagala abantu bateebwe ayagala abantu babeere bulungi kati ono ategeera bulungi katumuwe yeekolera ebisigadde tubikwase yeekolera yes leka mutuweererevu binaabimalanga okitegedde tusaba katonda abatukuumire mubeere bulungi tubaagala nnyo yatuuka ababaka ba opposition bo baafuuka bakolera bakama baabwe abakulira ebibiina enfo kyokolera abalonze abaabalonda nze makyo ng'omubaka w'ebusiya bakama bange abalonzi abo abantu bange ab'ebusiya wa Uganda weetuuse tutandise tuwulira nnyo abakulira ebibiina byaffe simanyi principal agambye principal alagidde nze makyo omulonzi yagenda okunagira kuba omulonzi eyanonda omulonzi ye mukama wange singa teyali mulonzi sandibadde mubaka wa palamenti kulwokuba baprincipal baaliwo baani baaliwo nye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  yenna sikondoka ng'embala basejjemu olubuto ate nga lubadde lwa balongo olunaavaawo nti akaana kayeekolera kavuma bannange mwankwata bubi nze sivuma nenninga ng'ekimotoka ekiyola kasasiro okumujja mu batuuze ne kimutwala ekitenzi aleme kubawunyirira bannange nze obusiru bumpunyira bubi era buli lwe ndaba nga otadde obusiru bwo ku disipule mba nnina okubutegulawo nga tebunnawunyirira bantu ng'omutuuze ow'obuvunaanyizibwa bw'osanga embwa efiiridde mu masaŋŋanzira naye ng'etandise okuvunda kikkakatako okugijjawo ogiziika ereme kuwunyirira abantu toyinza giyitako buyisi ndaba ndi muyise kaŋŋende bw'enaavunda enaakoowa enaalekerawo okuwunya no ogenda kuba toli mutuuze wa buvunaanyizibwa kakati nganze omutuuze ow'obuvunaanyizibwa njolawo kasasiro naawunyirira abantu ne mmutwala ne mmusuula ekitenzi kati ate yono muwulidde ng'embwa yafiiridde ku luguudo nina okugiziika oluvaawo nga mugamba nga nkoze omulimu ogw'ettendo ng'ogwo bannange yeekolera avuma yiyi nga temuyambika omutuuze ow'obuvunaanyizibwa nganze abawonye ekivundu ate nze gwe muliko gwe mukolokota kyokka ate ne bano benziise oba bino ebivundu by'enjodde ate nabyo ne binnyiigira tebikimanyi nti biri mirambo omulambo singa gusigala ku nsi ne guwunyirira abantu bonna ne batandika okugwesamba gufunamu enkenyera naye omulambo singa baguziika gussa ekikkoowe nti wewu ngenze kuwummula kaakati nze omuziisi wammwe ate nze gwe muliko gwe mukolokota omujega NRM gwesindise olotebereza biyita sindise mbwajje olaba bakaba opposition okugaana okugenda mu parliament nti batambulira ku Bobi Wine kiri okay okukolera his excellence Bobi Wine as long as Bobi Wine ali mu kifaananyi ky'amateeka n'ekya ssemateeka singa tabadde mu kifaananyi ky'amateeka n'ekya ssemateeka tetwali muwuliriza oba babaka bannammwe aba opposition tebaali muwuliriza naye okuva lwe kiri nti kye yabagamba kiri mu mateeka ate kiri mu ssemateeka ekyokubanja bannaffe be mwabuzaawo ekyokubanja bannaffe be mwawamba ekyokubanja bannaffe be mwasibira obwemagi kiri okke okumugoberera Bobi Wine gwogamba gwe bagoberera mu tebakyaweereza bantu Bobi Wine mu be baana be baawamba mulimu ababe bameka mu baana be baasiba mulimu ababe bameka mu be batta mulimu ababe bameka bana ababaka kitegeeza bakolera abantu kubanga be mwawamba be balonzi baabo babaana b'abalonzi baabo be mwasiba baana b'abalonzi baabo oba balonzi baabo be mwabuzaawo baana b'abalonzi baabo era balonzi baabo si baana ba Bobi Wine kati togamba nti bagoberera Bobi Wine no bano tebagoberera nko ku Bobi Wine bagoberera mateeka na ssemateeka era bali mu kukolera abantu kubanga be baawamba be bantu tezaalimbwa ate temwalimu mwana Bobi Wine n'omu temwalimu mwana muganda Bobi Wine n'omu wabula era baana b'abalonzi kati olulala bw'ojjanga okwogera ojjanga okozesezza akasengejja ebigambo by'ogenda okwogera toddangamu okusesemera ng'obusesemezi mu kamera
olwokuba gwe basindise anti ababaka baganye okudda mu palamenti. Kakati bannange tukoze tutya kubanga palamenti omutali baludda buvuganya eba si palamenti yensonga lwaki nasaba owekitiibwa Mpuuga titotuula nabo banyigiriza akaliro bakawulidde era yakiwuliriza era gye gino emirembe gye tulunda ebibala ne ka juice tutandise okukanywa akava mu keediimo k'ababaka baffe paka nga mutuwadde abantu baffe. Kakati baba gwe basindise n'oyagala okubira enkyungwa mu His Excellency Bobi Wine nkuwemye nagamba nze nkuuma wankaki. Nze ku Bobi Wine sina mirembe, nze ku Bobi Wine ntabuka. Oba abalala bonna vuma, mama ne taata obavuma, oba abaana bange vuma. Naye ono tokwatako kubanga ye nnunuzi ya Uganda, essuubi yokka etutuusa mu Uganda empya. Kati nvumira abaana nga tonkwatidde kwalituusa abaana bange mu Uganda empya ey'emirembe abaana mwe basomera ne bafuna emirimu ng'ate bafuna n'ekyokulya ku ssomero okuva ku misolo gy'abakitaabwe nga gavumenti ekibateereddeyo n'ebitabo n'obuugi n'emmere. UPE ngegenda kubeera UPE fully. But today mutugamba mwina UPE. Naye nga tewali UPE mu Uganda. Tewali UPE. Omwana wa UPE ate asasula okubeera mu UPE. Ne weebuuza singa namutwalira ddala mu masomero agali private. So in that eyo si bye byandeese. Byonna kola naye ono tonkwatirako. Ono tonkwatirako muleke ate kiryokko okumugoberera as long as ali bayogera ebintu by'amateeka oba ebiripresentinga ssemateeka tujja kumugoberera. Ate olaba tugoberera basumba abatugamba obugambi nti Katonda gye yali gwe tutalabangako n'ayogera ebigambo nawe nsika ngamba Omukama yabyogera ne tukuba mu bugalo nti amme naye ate olwo ono ayogedde nti ababaka bannaye temuli mu palamenti ku invitation ya Anita Amongi Mama Lususu muliyo ku lw'abalonzi era muweereza abalonzi baba bagambye nti temuddayo omujegazze ajejembakane baweereza Bobi Wine mwe muweereza Museveni wano mu mwaka gwa 2017 togikwatako mu biseera bya togikwatako abalonzi bonna bagamba no age limit terina kukwatibwako bwe mwajja mu palamenti Museveni olw'okuba yali abagambye mugikwateko ng'ate abawaddeyo ne ku kasente mwakwatako nkwate era age limit okukakkana nga mugijjeyo nga Museveni mumuwadde waazi afuge obumbula paka lwalifa mwe muweereza Museveni. Bano tebaweereza Bobi Wine baweereza mateeka kubanga ne Bobi Wine are representing amateeka era are representing ne ssemateeka. So nno mwanatto olulala bw'owulira ng'oyagala kujejjembukana oba gyejjembukanirako mu ttooyi enswera tezijja kukufata ebiyenje tebijja kukufata kubanga oli kiyenje kinnaabyo tojjanga mu bantu okwogereramu tujja kukubetenta omutwe tugwase lwananga nnyo okuuma obusiru bw'obubikkirire teri ajja busokoolayo kujja kubudisikasinga kubanga NRM erimu abasiru bangi nnyo naye nga tetubategeerayo ensonga lwaki bakweka obusiru bwabwe tuleme kubategeera. Omuntu omusiru olina okweyisa ng'omukyala w'omuwarabu omubi. Omukyala w'omuwarabu omubi n'omulungi bonna beebikkirira babeera mu shaliya zaabwe babeera mu majombowewe gaabwe n'atambula nga tosobola kutegeera ono mubi oba mulungi. Omulungi atambula n'omubi n'atambula nga toyinza kubaawula nti bannange ono mubi oba mulungi. Nedda toyina ngeri gy'osobola kubaawula kubanga beebikkiridde. Kakati naawe omusiru ennyo bikkirira obusiru bwo tewali agenda bo kubikkula ajja kudisikassingeko akufuula ekivumo. Kati NRM ono gwesindise ajja ayogera olubeeta sindise bo bategeera batya bwebono ye mugezi waayo gwesindise obayi waalingayo omwana eyo bamuyita Zaga yatwali mu kwejerega nga Zaga yeemanyiimanyiimu omanyiro toyinako oyina wakulira bukojja nze nasikira kitange lindako gwe wasikira kitaawo olwo abataasika bafaanana batya bw'oba gwe wasikira kitaawo kubanga yasikira kitaawe nga teyeeyagaza okuva mu ntegeera n'omugamba olwo abatasikira kitaawo bafaanana batya bw'aba mu baana ba kitaawo ye gwe yalondayo ng'ategeera ennyo alina okumusikira olwo abatamusikira
bo bafaanana batya mpabula wabulamu uko bambi pabulamu uko katonaawo kakati noono bweba NRM gwesindise okujja okwogera betasindise bafaanana batya bategeera batya haze yenda okutukumulinga paaka amayuga gakomeeno galinga ng'olubalama lw'ennyanja yenna ennyinda emulinga ejjengo azze akubagana akatwe kamulinga ensuuluulu tebakolera bantu gwe bantu ki bookoledde ebusiya bantu ki bookoledde ebusiya agira omutwe gumulinga bulooka we yeewetera abantu gwe bakoledde ki alinga ng'ebitundu bya kkoni ebyekyama akolera Bobi Wine mwe mukolera Museveni. That's why mumuletanga solo candidate ever. That's why mwakosa age limit ne mujijjawo nga batuze abagaite mujijjawo because mukolera individual mwe Museveni mumusinzanga na Katonda. Mwe Museveni mumusinzanga na Katonda. Mwe Museveni mumulabanga Katonda. Tubanja abaana baffe hato Joyce Sejo jijembuka n'ebinnyo. Ndibaweereza muntu tebakyaweereza abantu mubana abantu bebawamba mwalimu omwana Bobi Wine era babali baana babantu ye parliament nga tesobola kuuma abatuuze baayo nga ne booletamu ensonga y'okubanja abatuuze baayo tesobola kukola olwo yerina mugaso ki akakazi ne kajja konna keeyerusizza konna ka kipaapaali ate tekayerusa bwongo njagala omuntu bw'oba oyeerusa okufaanana n'abazungu kubanga buli eyeerusa oba olwana kufaanana n'abazungu n'obwongo bweruse era bulowooze ng'obw'abazungu oyagala ofaananne abazungu kyokka entegeera yeesigadde abannakyalo olwo n'ebintu bye byewuunya sigenda kwewuunya Anita Amongi yafuuka atya sipiika palamenti wabula kye ngenda okusooka okwewuunya yafuuka atya MP kubanga n'obwa MP yali tabusaanidde omuntu yenna atali proud of n'ekyo Katonda kye yamuwa talisiima omuntu atasobola kubeera satisfied na nkula ye olwo kikyalisiima ayina akakoona mulabe ekifaananyi ayina akakoona eno bane talina wasikiriza yanze magogo mutya era magogo tugenda kukukwata gwakulya bisiyaga ssebo oyo musajja munno ate nga yafaanana kubali bajjajjaaba abaasookawo banguli jjajjaawe abaasookawo oli ku musajja munno ofunvubidde firingi muzijja wa sente kabulengane sente nze zusinza kuzirya kabulengane sente baana mmwe ezo sinza kuzirya ezirimu okutunula ku muntu kati olwo mulimu John Gada omutunulako otya mumaaso baaba nkulabaawo ng'omutunulako mumaaso owulira ekikyamu munda naye buli woba owulira ekikyamu munda wali ng'olengerawo ka brief case kassere naye era ezo sizirya bannange kubanga mu bintu ebyo nze nnoonyaamu ssanyu naye ng'otunuulira omuntu ng'Anita Amongi kafunvubidde kati kabanga akasalabaanda amagogo tugenda kukuziika kololo olwo olifa oli muzira kabulengane sente nze zo ziba zinnemeredde akawapozeshane ngenda bagoba mu palamenti nyumba ya kitaawo baya nnyoko olaba n'omusika ewaka talina buyinza bugoba baganda be kakati mbuulira eyeeyita sipiika bw'alina obuyinza obugoba babaka tomanyi gye bali kyogamba tomanyi nsonga lwaki tebali awo lwaki ensonga si gy'oba okolako ngenda bagoba mu nnyumba ngenda bagoba gwe wabalonda baliyo ku lulo gwe wabaleeta ogoba ky'otaaleeta oba enja gy'otaawola kagira amaaso gakalinga agatimba etunuza essimbo eyagala okumira omanyi timba eyagala okumira ate etunuza essimbo kamuzoola amaaso kalinga nga ddole ey'ebyayi olinga nga ddole ey'ebyayi olinga nga pusi eri muzeekikyala idiot okanga kangaani gwe Anita Amongi genda okange mukazi w'omagogo gwe wawasa wano tobalinako buvunaanyizibwa mukazi w'omagogo gw'olina okukanga olinga ng'embwa eri mu ggobe olinga ng'embuzi ennume esaba omukwano otikka ebinnyo omanye esiniketi
kanono buli lwayogera abange embuzi esaba omukwana atikka binnyo olunavaawo nti bavuma tubakolere ki kandekera onja nakuyomba tuzisinkane nga ndeesa ate byendikwata